Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera. Ngenda kusooka mbabuuzeeko okusinziira yonna gyemusinzira okubanga gye mutulabira mwasuze mutya mwasiibye mutya okusinziira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno ogwa Red Zone TV. Ate nyongera okusaba nti bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno, kwata ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Nja kusaba mu ngeri y'emu olayikinge otuwe ekigaalo okubanga gy'okoma okulayikinga amawulire gye gakoma okubanga ate gatambula ne gatuuka ku buli muntu yenna eyandyetaze okubanga oba oliawo amanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ng'ayita ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV. Bw'obanga olina obubaka bwo oba olina kibuuzo kyo oba olina ensonga yonna gy'oyagala okubanga tukubaganyaako ebirowoozo, nja kukusaba kkirira mu comment section giteekeyo. Tewali comment gye tutawabudde, ne bw'onaateekako comments 1500 comments zo tujja kuzisoma era tujja kukola ekyetaagisa. Red Zone TV kwoli ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogwa January mwaka 2024. Lwe lunaku mulindwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde wamu ne Dr. Kano Kizza Besigye nga bwe bategeezezza ensonga wiiki ewedde, nga bwe bataddewo embeera ey'okuba nti beekandagga beekalakaasa basimba ebitooke mu kibuga Kampala mu binnya ebiri mu nguudo z'omu kibuga Kampala. Ababadde bagamba nti ensonga eno tekola, njagala okutegeeza nti mu bitundu by'e Rukungiri waliwo omusawo eyafudde ng'afa lwa binnya mu nguudo. So kati bw'obanga wabadde otambulira ku Red Zone TV mu wiiki eno yonna naddala ku weekend, amawulire ago nagakuwadde bulungi nnyo. Omuvubuka yadde wa myaka 26 yafudde oluvannyuma lwa ppiki kwe yabadde okkuba ekinnya ekiri mu kkubo wakati, bw'atyo bambi n'abanga teyasimattuse. Kakati weekend yonna weggwereddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde yatoloka ku poliisi ebadde emukuumira ewuwe, ate n'abanga ayingira ekibuga Kampala ne ghetto ezisa bitundu ebyenjawulo okubeera ng'ate ayongera okuba nga atuukiriza ekyo kyennyini kye yasaba bannayuganda nti bannange mujje tulage obutali bumativu bwaffe ate tubeere ng'ensonga naffe tubaako kye tukola mu ggwanga eryaffe lyennyini eggwanga Uganda. Kakati olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 ekyalangirirwa okubeerayo olunaku olwaleero kigenda kuba nga kiteekebwa mu nkola. Gwe munnange azze agoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV nkakasanga bino byonna ozze obimanyi bulungi nnyo. Saidi z'eyiganga eyo mu bitundu by'e Busoga waliyo ekigenda okuba nga kigenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kano Kizza Besigye mu ngeri eya Robert Dobb style bateekwa okuba nga bayingira ekibuga Iganga. Njagala okuba nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero kye bayise nationwide protest, Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe kimanyiddwa bulungi ennyo nti yatoloka ku basajja abamukuumidde ewakaawe mu kye bayita house arrest. Bali waka bakuumye naye nga bannayuganda bangi bagamba nti ffe temujja tumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu atukulembedde mwe musigale ewuwe nga mukuumye, ffe twamaze dde okuba nga ate tubatolokako. Era omusajja yategeezezza nti olunaku olwaleero musirike temubalabula, tugenda mu disitulikiti y'e Iganga z'ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwa January omwaka 2024 kye bayise fix our roads, bring back our people. Gyemitwe oba gye gimu ku mitwe egikulembeddwamu egikulembedde ensonga eno. Ngena kusomeza 22 lwe lunaku olwaleero budde bwa kumacha ensonga zonna ezigenda okubanga ziva saidi eyo ogenda kubanga ozifuna wano wennyini ku mukutu gwo ogwa Red Zone TV n'omukutu gwa formula ogumanyiddwa nga Uganda 1. bw'obanga ogyekuumiddeko ensonga zino ffe yonna twatuuseeyo dda saidi z'eyiganga. Bannayuganda balinze, bannayuganda baliyiga nga bagamba ffe tetulina kye twagala kumanya, twagala kulaba mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayingira ebitundu by'eyiganga. Jjukira mu Eastern Uganda bulijjo abasajja gye bamanyi era gye bagamba ensi nti yeewali obuwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obusinga obungi. Okitegedde? Mu Eastern Uganda ewali Busoga, ewali Bugisu, ewali Abasaamya saidi z'e Busia n'ebitundu ebirala byonna ensi ebadde ng'egamba nti obuwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli nnyo saidi eyo. Kakati n'abaana b'e Busoga tubasabye temutuyiwa. Era olunaku olwaleero abaana b'e Busoga mu bitundu by'eyiganga ne districts endala eziriranyeewo bwe bagenda okukyekola nga balaga omukwano gw'ekimemmete, nga balaga embeera gye bayina ku mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe nkutegeezezzaako nti olwaleero agenda kuba nga ayingira saidi z'eyiganga. Okusinziira ku mawulire genfuna gandaga nti abaana mu disitulikiti y'eyiganga bakyajinze dda, bagamba ffe tetugenda kubeera nga b'e Kampala, tetugenda kubeera nga ba mu Central, tetugenda kubeera mu mbeera eyo, ffe twagala
muteekewo embeera yennyini gye mubadde temunnaba kubanga mulaba ewantu ewalala wonna. So kati gwe atali Uganda atagenda sobola kubeera yiganga ky'olina okukola kiri ekintu kimu kwekuumira ku mukutu guno kwokka ogwa Red Zone TV. Bw'obanga tonnaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification ate ensonga zibeere nga zikutambulira bulungi nnyo tewali kyogenda kubanga omisinga singa oba otambudde naffe. Kati gwagamba nti bino ebintu tebikola, gwagamba nti pressure eteekebwawo ab'oludda oluvuganya tekola, gwagamba nti pressure eteekebwa ku gavumenti nti tebijja kukola ebyokwekalakaasa. Wuliriza bino. Omukulu Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Rubongoya avuddeyo n'ategeeza nti olunaku lwajjo nakyaddeko ku nguudo ezimu we tuzze tusimba ebitooke naye nategedde nti bano abasajja batya abantu ba bulijjo era gwe omuntu wa bulijjo oba obadde tomanyi maanyi g'olina olwaleero kitegeere ng'oyita ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Wulira, abasajja oluvannyuma lwa pressure eteekeddwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda ab'enjawulo okusimba ebitooke mu binnya ebisangibwa mu nguudo, akimanyiddwa nti gavumenti baasuze bakukuta ewiiki eno yonna weggwereddeko nga bali mu kukuta. Jjukira bali mu nkuŋŋaana ez'amawanga ag'enjawulo. Twasooka n'olukuŋŋaano lwasooka ne tuddako olukuŋŋaano lwa NAM, lwali lukuŋŋaana lwakubiri. Kati olwaleero we twogerera ate bali mu lukuŋŋaana olwa G77. Kati tebasobola kuba tear gas, tebasobola kuba bantu batya okukola ebikolwa ebigendo balabisa. Kye baakoze mu kimanyi, njagala nkulaga ekifaananyi ekyo. Baleese zigureda bali ku makubo batandise okuzibikira ebituli, batandise ogenda nga bakolerera agamu ku makubo okuteekawo embeera erowozesa nti ejja kukakkanya bannayuganda. Kakati kino kiikyo nga woobirabaawo. Naye jjukira ebintu ebireetera bannayuganda okwekalakaasa si makubo gokka, kubanga nkugambye nga mu hashtag eri gye nkulaze Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atutte mu bitundu by'eyiganga ne munne Dr. Kano Kizza Besigye. Hashtag si ya nguudo zokka, kati bano abasajja kye beerabidde. Mulimu fix our roads, eyo hashtag emu. Mulimu hashtag ey'okubiri egamba nti bring back our people. So kati gwe bw'obanga yonna gy'oli okkiririza mu nkyukakyuka, okkiriza omaze ebbanga ng'obanja abantu abaawambibwa omuli John Bosco Kibalama, John Damulira, Bakanatta n'abalala. Kati hashtag zino ng'olina omukutu ku social media zikozese nnyo kubanga olwaleero ze zitambula ensi yonna zetunuulira. Njagala okwongera okuwa amawulire gwali ku Red Zone TV nti hashtag zino okumanya zikola. Abasajja baali bakuliyetingawo accounts, channels ne pages eziri fake okubeera nga bagezaako okutambuza propaganda, amawulire amabi ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okutegeeza nti abakulira emikutu egyo egy'enjawulo okubadde akawunti ezo eziri feke baamaze dde okuba nga babigwamu, era akawunti zonna eziri feke zakwatiddwa ezisinga obungi ne ziba nga zigibwayo. So kati woba ovuga hashtag gy'ovuga ng'okimanyi nti ddala Uganda twetaaga enkyukakyuka, givuge ng'oli w'amaanyi nnyo, givuge ate ng'oli wa ddala. Toggulawo akawunti eri feke, abasajja bano bongere okuba nga balabika. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nkugambye nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko obeere nga updates zonna zikutuukako bubaya sana nnyo. Tewali nsonga yonna gy'ogenda kubanga omisinga kasitoba nga weekuumidde ku mikutu gyaffe gino omuli Red Zone TV n'omukutu ogwa Uganda One. Tubeerawo nga tukuwa updates, tukuwa amawulire gonna agakwata ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amawulire gonna kasita gaba nga geekuusa ku sayidi ey'enkyukakyuka. Buli ali mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform, buli akkiriza mu nkyukakyuka, amawulire g'ogenda okufuna wano gokka g'ensonga, ge mawulire ag'ensonga eza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensonga ez'enkyukakyuka. Tewali mawulire malala ge tukuweereza mikutu gyaffe gino egiri mu Red Zone Media Group. Tewali mawulire malala gonna ge tukuwa nsonga za nkyukakyuka zokka, era nga wentera okugamba nti ffe bamu ku media ezaasalawo okubanga tubeera partizani nti ffe tulina oludda gye tugwa. Ffe tukola amawulire aga Robert Kyagulanyi Ssentamu, amawulire aga National Unity Platform, amawulire ag'enkyukakyuka, amawulire ag'Abannayuganda abanyigirizibwa. Tetukola mawulire gatagatta ku nsonga ezo. Ndowooza ntegedde bulungi nnyo. Kati bw'obanga byokkiririzaamu nja kusaba osubscribinge, bw'obanga tobikkiririzaamu oli waddembe okuyitawo obuyisi. Naye nga nyongera obajjukiza banne mwongero tuwagirako. Tukola furniture w'omulembe, tukola sideboards ez'omulembe, tukola ebitanda, tukola sofa sets zoyinza okubanga weetaaga ate ku bbeeyi eya wansi. Batuyita ba Haruna and Sons Interiors. Tukolera ne designing w'ennyumba yo ow'omunda mu nnyumba, eddiiro lyo, ekisenge kyo, effumbiro lyo, byonna tubikwasaganyiza. Tusangibwa wano e Kawempe wennyini ku kkubo erigenda ettula okumpi n'ewali Avis Company
era bw'otuuka waawo half a kilometer gwe kasita okuba enamba y'essimu eyo gy'olaba eri 0753 1668 kasita otuuka sayidi z'ekawempe wano ojja kuba otufunye bulungi nnyo nga tukwasaganyizaako ensonga ate obeere nga naawe owagidde struggle ebeere ng'egenda mu maaso. Abaana ba struggle bakola emirimu bambi mu tuwagire tubeere nga naffe tufuna gye tujjaka data n'amaanyi agasobola okuba nga tubugiriza oba nga twanguyiza ensonga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV nkugambye ekigenda okuva eyiganga kyonna tewali walala ogenda kukijja okujjako emikutu egyo gy'omanyi egimanyiddwa nga gikuweereza amawulire aga Robert Kyagulanyi Ssentamu, amawulire ag'enkyukakyuka era emikutu gy'omanyi nti gino gye gikwata ensonga zino obulungi ennyo awatali kwekubiira awatali kugamba nti tuli neutral. Tukuwa ekyo kyennyini ekituufu ekiri ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kati oba tonaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko obeere ng'otambula naffe. Ate nja kusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga amawulire gye gakoma okuba nga gatambula nnyo ate mu ngeri y'emu oteekako obubaka bwo awo mu comment section tubeere nga tutambula.